ebintu bye tukola okutambuza bizinensi, ekintu ekyakye tuyinza okukola oba ekintu ekyakye tuyinza okukola okutambuza bizinensi, laba salaries, okusasula emisaala, okiraba, okusasula emisaala. Wano sente ziba zifuluma gye bayita cash out, okalabye salaries. Ate kali kena kubuulidde aka Yesu. Yesu yali alina okusasula omusolo, yali alina sasula TTT. Wano Uganda tusasula OTT. So okusasula emisaala gamba nga taxes, emisolo, cash out. Leero ate akayige baaba egyo omutendera ogusooka gwegwo omutendera ogusooka mwe tufulumiza oba mwe tuyingiriza business, mwe tuyingiriza sente. So bwe tubeera tuwandiika ekitabo, bw'obeera owandiika mu kitabo, ebyo byonna olina obbinootinga, okitegeera? Ebyo byonna obeera olina obbinootinga kubanga tugenda kulondoola sente ezayingidde n'ezaafulumye.